Ebya Sami the Mighty Family bibye ebyaddala maze okukitegeerako nti ekyemisana kye bamuwa kya kibooko, ekyeggulo kyalya kya miggo, nti emiggo gye bamubikka bamukuba obutaweeza obutasirisa naye ng'ekimulangibwa kwagala kusula gavumenti ya Mwami Museveni kati nno ngenda kuleeta akatambi ke yakola bwe yali mu ggwanga lya Kenya era katambi kasinze okuleeta akabasa kati nno agenda bayo okusinziira ku bantu be client waabwe ayagala kubanga akabakalaba straight away ddala ajja kusabira awennyini agavaayo Sami the Mighty Family gwenjogerako kalese maasa ogenda kalaba n'abavuka be yali nabo nga mbu bagezaako bano mbu okwegunga okwekumamu ogutaaka basobole kubanga bagenda wali ku State House basobole kubanga baba entebe y'omukulu kati nno abijina emisango ono gimuviiriddeko okuba nti banne baleeteddwa mu kooti leero bazaake bafulumye wabula ye asigaddeyo era tagenda kubanga avaayo kati nno Sami the Mighty Family ayandiba nga byasibwa bikutuka nja kusabira awennyini video eno sooka wagimpereka like gwe wena muna struggle gwe wena muna nkyukakyuka Sami the Mighty Family wetwogera obulamu bwe buli mu mateeka mbu bakuloya bali mu kubanga bakola buli kisoboka bali mu kubanga baproducinga sente bali mu kubanga baproducinga amasimu gonna ag'enjawulo asobole okubanga ateebwa wabula bino byonna byampuna kati nno Sami ensobi bw'ati bwe yagikola musajja wattu nga tamanyi. bamugamba abannyonnyole ku katambi kano ke yakola kyannaku nnyo client waffe Okanya Sam yakwatibwa okuva olunaku olw'ejjo bwe baali bagenze for parliamentary anti-corruption march naye banne bonna be bakutte nabo baba arraignize mu court abamu babatadde ku list eyabo abalina okuproducingibwa mu court olunaku olw'enkya naye ate ye okuviira ddala olunaku olw'ejjo okutuusa n'olwaleero tanalabibwako takirizibwadde olabibwako ttiimu zaffe ez'enjawulo bannamateeka ba Sami abagezezaako ekisoboka wali ku poliisi ya CPS okulaba nga bafuna client waabwe okwogerako naye wabula nga byonna bikyagudde butaka Sami abanne be bamukwata nabo olunaku olw'ejjo baasimbibwa mu kooti era ne ku olwokubiri abamu baasimbibwa mu kooti era bano emisango egyabwe agirabika nga miwebufuzi Sami egijje mingi era nga waliwo akatambi ne kano anako kali mu kubanga n'olunaku lwajjo lwe lwazibidde nga tetumukubyeko kya mulubaale newankubadde twayungudde balooya abawanvu n'abampi okugenda ku CPS gye yabadde atwaliddwa ne banne okumunoonyaayo tebaamulabyeko Tukoma okukeera kigenda okunyuma Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa akugamba nti asobola kuba ng'asoma ate ebizibu byo ne biterera ddala bulungi mukubireko atojja kuba nga wejjusa abajjalo airport pickup bagamba basobola kuba nga bakola pickup esinga okuba eyakabi bakutambuza okuva ku kisaawe Entebbe mpaka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nabo bakubireko atojja kuba nga wejjusa Sami the Mighty Family kuva mu nsonda ezeesigika obutambi buno bwazze ng'akola haki ako akalaga nti wano yali akoze ekibinja ky'abayeekera era bamubuuza abavubuka mugenda kubanga mukikola mutya okubanga obolya mujjako government bebuze ebimu ku bimubuzibwa wabula nga abasajja ab'enjawulo bavuddeyo okulaba nga oba olyawo abagamba nti Sami ono ne agangiye eno alowoozebwa nti threat nnyo ku government ya Mwami Museveni okirowoozaako ki ono y'omu ku banfanfe abo abali kwabo abantu abali kumpi era information bw'ati bw'ajogera njagala wulirize n'obwegendereza Sami ono omusajja wattu muna struggle ebyo si birungi sobodde kumufunako access bakulungudde olunaku lulamba ku CPS nga babuuza Sami the Mighty Family naye nga tebamubawa bwe babazza mu office eno bwe babazza mweri bwe babagamba kino bwe babagamba kiri bwe bagamba mulindeemu bwe babagamba akyali mu kukola statement bwe babagamba akyali mu kukola ki
babawudyesa naye ng'ekyamazima bamaze dde okusimbibwa mu kkooti wabula ye bakyamulaalidde bakyatubuzaabuza newankubadde kituufu nti Museveni ajja kugenda oba ayagala oba tayagala oba ddi luyinza okubeera leero luyinza okubeera enkya ajja kumaliriza agenze naye ate basajja be abamukolera abasimpasayizinga naye yennyini tayagalira ddala kukiwulira nti ajja kugenda ndowooza alowooza nti ajja kubeerawo lubeerera tosobola kulezisitinga forever and ever ojja kumaliriza ogende byonna ne bw'onaabikola ne bw'onaatuusa ettemu ku bannansi ne bw'onaabakuba ne bw'onaabakola ki ojja kumaliriza ogende enkomerero yo kuliba kugenda wadde toyagala kukiwulira ne tujja kukikugamba nti ojja kugenda kana akatambi n'obungi ennyo bwe beesibyeko okutulugunya Sami n'okumukuba emiggo egitagambika nga bamubuuza akana n'akataano ku butya bw'agenda okutwala Mwami Tibwabulwa ku butya bw'anaagenda Mwami Tibwabulwa ajja kugenda olw'ekisa kya Mukama. Sami the Mighty Family yeetaaga okumubanja ennyo abasajja bamuleete unless otherwise beesomye okumuttira mu kaduukulu. Ekyokubiri Sami the Mighty Family alina eddagala ly'amira erya buli lunaku oluvannyuma lw'okuzuulamu obulwadde obukambwe ennyo ng'eddagala eryo alimirira ku monetaringi y'essimu ey'abasawo buli lwamira abeera ateekeddwa okubakubira essimu naye abasajja bamukwese takyasobola kufuna access ku ddagala lye bamukwese famire ye bamukwese balooya be tebamukkiriza kubalaba tebalina gwe bakkiriza kumulaba ate ng'ebyaddala omusajja mulwadde asobola n'okubafaako ne bwe baba tebamukubye muggo na gumu ne bwe baba tebalina kye bamukoze na kimu olw'eddagala ly'alina lyaliko bw'anaalimiisinga emirundi egiwererako ddala enfunda eziwererako ddala ayinza okumaliriza nga ajjemu olumba olukambwe ennyo olusobola okumaliriza ate obulamu bwe mu ngeri enzibu etagambika. N'olwekyo tweyongera okubanja Sami aleetebwe mu kkooti nga ne banne bwe baaleetebwa avunaanibwe emisango egimulangibwa bwe giba weegiri naye ng'era talina musango gwe yazizza okugamba nti ojja kugenda ng'ekituufu ojja kugenda tegubeera musango okujja ku street n'endaga obutali bumativu bwange peacefully ogwo nagwo si musango mu ggwanga Uganda okujjako nga mmwe eryammwe lye mutwala ddala ku lye tulowooza lye tulimu. Wabigo teams zibaddewo nga zifuba okulaba nga at least following up on the matter okulaba nga at least aweebwa bail. His freedom has not been secured. It has been in vain. Aho bonna buli yagezaako teyasobodde. Nze yasembeyo okujja kuva ku ssaawa 8 oda nfuba okulaba nga mpepeta buli wamu nengenda buli department yonna waneeno ku CPS wetuli okulaba nga at least finding out wawaali otya wetuyinza okufuna bond. So batugambye nti waali ali under interview bakyamu interviewinga naye tebasobola mukulusinga era tebasobola tusobozesa kubeera nga kukola ki tumulaba. So mu mbeera bwetyo waneeno kiba kimenya amateeka kubanga amazeemu essaawa 24 kati wetwogerera waddamu n'asulawo amazima kiri nti his rights human rights will have been violated. Olw'ensonga eyo ekikolebwa kikyamu era tekyetaagisa mu mateeka. Tujja kufuba okulaba nga lunaku olw'enkya twongera okuba nga fighting for his right okubeera nga kiwaayo.